omusumba akubiddwa emigolo akugamba mbu Ssaabasajja agenda mu Geyeena. Omusumba omulokola abuulidde n'asukka we yalikomye kaakati But some people are questioning that because they said you said your life was in danger, but you were constantly on social media platforms videotaping yourself talking. Breaking news wetwogedera ssaawa zino omukulu gole mukubinangulaba ku screen yo amanyikiddwa nga African News Reporter bamugobye oluvannyuma lw'okubeera ng'agezaako okulabisa His Excellency Robert Kyagulanyi bizuuse ambekuletedde ate y'omusumba talutonze oluvannyuma lw'okubeera nga ayagala okulabisa Kabaka Kulumbe video hanjikuletedde mu maaso wamu n'abasumba abalala nabo bali mu kutya nti Uganda yanyiizeemu oluvannyuma lw'okubeera nga balabisa His Excellency Robert Kyagulanyi kale nebya mama Janet Kataha Museveni mu maaso awo tubira naye nga tetunagendayo nyongera okujokeza video soko jimpereka like mumaze subscribinga wegete ku mukutu gwa figuro nakko lwalero nga bwe nkugambye omukulu gw'emikubirangula ku screen yo bamugobye oluvannyuma lw'okubeera nga abategeera nti no baali bamuwadde ebibuuzo nga baagala alabise His Excellency Robert Kyagulanyi naye yasanga Bobi Wine oh my god nabagamba nti Bobi Wine buli omu oba ni ku nsi kuno ayagala okumulumba in a negative way ebirala Katonda beerawo okumukuuma wamu ne bajjajja era basobodde okubeera nga bamuyambako okuyita mu kino ekisajja era nasobola okubeera nga akimanuvalinga soko oze Dr. Nico ng'akuwaako ebisingawo tumale tweyongereyo. Comrades, this is what a regime apologist looks like. The CDF Muhoozi Kainerugaba himself threatened to kill Bobi Wine. Another presidential candidate, Kizza Besigye, has been in jail for a year. These regime apologists need to be called out. Among Ugandans, and that you lost the election fair and square. You are just, trying to lost blackmail fair the and square. government. There is not even a tally of the number. Hundreds of people continue to be in jail. There are no declaration of results being published. The 71% is a fantasy number. Some of these videos that you are making just to undercut the international support. You want to restrict freedom of speech. Bobby Wine was on the run in Uganda for over a month, and in that period he only published 4 videos. Compare that to Muhoozi, your favorite general, who tweets 40 times a day. Should be ashamed of yourself. The day of reckoning for people like you will come. Alright, nga tubitadde ku mabbali omukulu Fred Lumbiye alina video gye yatadde oh my god naddala gwe munankyukakyuka njagala ogiwa obudde obusobola gisharingireko banno basobole okubeera nga nabo bakafuna awo wennyininyini ngenda kubeera nga ngikupulengera ku nsonga za Mama Janet Kataha Museveni era njagala ogiwa obudde nnyo nga bw'okiwulira male nkuleetera information omutuufu mu maaso awo biki ebimuliko oba biki ebimutwa naye nga tetunagendayo soka oteze omukulu Fred Lumbiye. So bamugamba nti alimu overstay ku stage 4 ya cancer alimu overstay bwaba alimu overstay kitegeeza nti waliwo vacuum which vacuum erindiridde basedduvuto okuli mutabani we ne taata we mubami sali musale kyokka waliwo functions ndawo biwayibiriri munda ebyagala okutekinga over essaawa zino eggwanga lyandiyokera mu katabaga ak'okuwamba kyetuyita kodita Uganda yandiyolekera mu katabango ko akol kodita wabula kodita yonna eteddiza bannansi ddembe lya kwerondera nakuzzawo nfuga y'amateeka bannayuganda tetugenda gikkiriza tetukigiyimu so bamugamba nti alimu overstay ku stage 4 ya cancer alimu overstay bwaba alimu overstay kitegeeza nti waliwo vacuum which vacuum erindiridde basedduvuto okuli mutabani we ne taata we mubami sali musale kyokka waliwo functions ndawo biwayibiriri munda ebyagala okutekinga over essaawa zino eggwanga lyandiyokera mu katabaga ak'okuwamba kyetuyita kodita Uganda yandiyolekera mu katabango ko akol kodita wabula kodita yonna eteddiza bannansi ddembe lya kwerondera nakuzzawo nfuga y'amateeka bannayuganda tetugenda gikkiriza tetukigiyimu
Alright, yona badde Fred Lumbuye nkugambye nga tubitadde ku mabbali ono omukyala amanyikiddwa nga Jenny avuddeyo n'atukakasa Bannayuganda n'abagamba nga Janet Kataba Museveni nga wakyali mu Uganda tanabakubira nga afuluma. Njagala kumanya mu comment section nawe mulowooza mutuufu ku ngeri njagala tukozesa ekyo twandiyise facial expression, mulowooza ali mu kwekaza oba ebyaddala Janet Kataba Museveni ali mu mbeera mbi era bamudusiza mu America. Video yino soko girabireko omale tubulire ebyozo mu comment section nyongera n'okujjukiza tana subscribing wegedde ku mukutu gwa fegono hajja luna walinyo okulombera edduwa gowena ng'olyoyo n'ebizibu nambere yawe sembeyo 52 wamu ne 20 sokulabe tumale tuyongereyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, muntu nk'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Maama Janet Kataha ali bulungi, talina kimuluma. In fact ali mu kuboobeza ttooke lya jjajja His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Omanyi jjajja talya mmere nga maama tagikebedde. A man like Jaja, yes. Okategedde akantu ako. So disregard ono propaganda inagwe mulaba, lies, information eyo etambula nti maama alumizibwa. Nene mwe Bannayuganda mbeewuunya nti obudde bwe tumaze n'ekigere bana baana ba NUP ebigambo bye basaze NUP emuntu azuka naga nti gundi mulwadde n'amufiisa n'okumufiisa mu mawulire n'amala n'amuziika n'okumuziika naye ng'omuntu mulamu abantu bamala kuva ne baga nti munaye ffe tuli balamu tetufangako tetulwalangako ne kati waliyo nga maama nti eryeggulire mujja kulwawo okulifuna nga liva munda nti bannange mulamu era mujja kulijja kuffe nga bajjeni abaagala ensi yaabwe abakola okunoonyereza. Maama talina kimuluma. Maama ali bulungi, the beautiful, kikyali kito kimaama, tekiina kikiruma, kati kibalume. N'ensonga lwaki NUP eyisawo amawulire bwe gati. Do you realize nti okuva akalulu we kaggwa, Kyagulanyi amawulire gaamukendeerako tegakyamutambulirako? Simanyi obaako mukalaba. Yakola katemba naggwayo, ekyo ne kiggwa. Kakati abaana bano banoonya kye bazzaako tebakiraba. Weyafulumye Uganda agenze era kiganyeemu. Jukira kiganye nga wakafuluma kati kitegeeza myezi emirala ng'ebiri esatu tugenda kuba tukwerabidde. Nenga ate singa Kyagulanyi asituka n'agenda mu rehab, singa ku ssaawa eno tetulina bintu bwe biti. Wandigenze mu rehab ogenda okuvaayo ng'omanyi ky'oliko. Ne kati enjaga emutuma kola kino kola kiri, kati teekayo bino limba bino bagambe boogere bino awo obeera. Juzi mwesiba ku musajja ono omugenzi Afande Kunda ne mugamba nti gavumenti yamuwa obutwa simanyi emusse lwakuba yayambanga Kyagulanyi. Famire yamala kuvaayo n'ebeegayirira. Mutuleke omwana waffe abadde mulwadde okumala ebbanga tumanyi ekimusse. Mbweni mwe mukahinduka miino g'empisi. Omuntu nubambiho miino bamubajja mu ngalo. Bwe mukwata omuntu balina mubasikako maama mumuleke. Mutunulire bazadde bammwe, mulabirire bazadde bammwe, musabire bazadde bammwe, maama Janet Kataha mumuveeko. Jukira kigere waabwe talwaza, tafiisa. Kwegamba mu ebintu mwabitereeza. When I have news for you, Jenny nsobola okulwala, osobola okulwala, osozuka ngo ina ssenyiga, osozuka nga teweewulira bulungi, osozuka ngo ina muka stress. Mulekerawo okutambuliza obulamu bwammwe mu bulamu bw'abalala. Mulekerawo okulowooza nti Uganda mugenda kugitwala mu maaso nga mugizimbako bukyayi. Ate nze nkulayirira, may God forbid, ne bwe bukya ku makya omukulembeze w'eggwanga n'ayitamu. Kyagulanyi tolifuga Uganda, tiimu yo terifuga, tewali muntu atambula naawe alisobola okutuuka ku level gye tugamba nti ono ajja kusobola. Tekirisoboka. Era mugenda kukoma ku ebyo, kulimbirira abantu, kwogera bya kisiru, kufulumya bwerere bw'abantu, kukola bu video bw'obuseegu, kukwata baana bato, bakazi kubarepinga, ebyo bye musobola.
Obeera otya olwoteekako ekifaananyi kya maama n'otandika okwogererako n'oyimbiramu ennyimba ez'okusanyuka nti mulwadde naye ng'ate okimanyi bulungi nti eggulu eryotambuza si ttuufu. N'abagamba mu ggwanga Uganda naddala mu abaana abali mu Uganda babakozesa nsobi kumanyiira bantu naye mbaga nti naye mube mumanyiira jjajja ye yabamanyiira abamanyi nti mmwe temutegeera naye nabagamba omuntu gwe mutalijja kumanyiira ye maama. Maama Janet mumuleke naye bagamba ono ye jjajja abamanyi era yabamanyiiramu naye tebimukwatako naye ono maama ye mumuleke. Bajja kukozesa ensobi kigere nga bakugamba nti golwanirya nkyukakyuka nti teekako ekifaananyi kya maama oyogere information eno neno simanyi mulwadde simanyi biki gwe bajja kukusiba bagenda kukusiba nga nekibooko kwotadde muve mu bulamu bw'abantu. So bannayuganda abalaba vidiyo eno maama Janet Kataha talina buzibu bwonna ali bulungi nnyo n'okusingawo akyali mu ntebe ye ey'omukyala nga maama nga wife nga grandma nga minister akyaweereza mpaka mukategedde bannayuganda nsigadde ndi